Omwana owobuwala uno gwe mbaletedde olunaku olwaleero ono nga yaliko Kadaama muyite ex Kadaama era ng'awo wennyini we ntwala omukisa okubuuzaako mwenna abali mu nsi z'abawala bwabwe mumanyi mbaagala nnyo era nga tusaba Katonda bakuume ayongere okubalabirira byonna bye mutuusaako engalo. Mukama Katonda abeere nga bateekeramu obwangu, si kyangu okubeera mu nsi etaliyo. So tudde ku mulamwa gw'omuwala ono omulungi omukyalo ono ex Kadaama nti yali mu ggwanga lya Dubai eyo era ng'eyo gye yali akolera owa security. Mu mulimu gwe yakola buno owa security mbunga afuna miliyoni 3M buli mwezi. Kyesimanyi oba kituufu, bangi muvuddeyo ne mumuwakanya nti tewali wa security asobola kufuna miliyoni 3. Tekiriyo. Sibimanyi nnyo kuba nze sigendangayoko naye ndowooza mwabaliyo muba musobola namwe okutubuulira ku kintu ng'ekyo. Naye yagambye yali afuna obukadde 3,200 buli mwezi. Ebizibu byayitamu ebingi n'agenda okukomawo oba yali asindika ssente eno nga ssente tayinaawo. Yes, nga ssente zonna zaakoledde emyaka 6 bambi nga tayinaawo. Abantu ne bakozesa ssente ze n'akasimu ke baali bamuwadde ak'obukadde 12 bwe katyo ne kagenda. Story ye ebuzaabuza naye kyonna kye kiri ababadde bawakana mbu simanyi ezo ssente tebazikolera whatever. Kyetuliko ekikulu wano kwe kulaba Katonda kye yamukolera. After all that, that's what matters. Era obujulizi abuwadde n'alaga obulungi bwa Katonda nti yava e Dubai from zero because on reaching here ya finding nga ssente ku account tekuli. Buchimanyi like abakolera ebweru muchimanyi, you know how it feels. So huyo kamuba wesikana nakogera bingi mukize mumuwulirize bambi kuba obujulizi bwe bunyuma ate buyigiriza ate bwongera amaanyi gwe naweddemu essuubi. Uliza buno obujulizi naddala mmwe abali mu nsi z'ebweru abakola emirimu egy'ebweru egyo. Katonda abampeera omukisa era abankuumire mweraba. Nze nagenda e Dubai mu 2016 ne malayo emyaka 6. We namalayo emyaka 6 nga nkola security nga nfuna obukadde 3,200 buli mwezi. Naye ng'olwafunanga ssente ezo nga bakubira kino kiguddewo. Ne nva e Dubai nga sina ssente. Nasanga ku akawunti yange kuliko obukadde 2,600. N'akasiimo ke bampa akasiimo bwali bukadde 12. Nasanga tekuli yadde n'ekikumi. N'embisibwa bubye nnyo emyaka gyange gye nkoledde Dubai nga sina ssente. Nakomawo nze yali e Dubai obusente bwe nasanga ku akawunti ne mmenyeko okugulu. Nabo ne bugenda mu ddwaliro. Ne mpulira bubi nnyo nze yali e Dubai nga nkeera ku makya ne nsabiriza. Ampaayo 1,000, ampaayo 2 nsobola okufunira abaana ekyokulya. Naye mu mbeera eyo najjanga waneeno nga naawe wozze waneeno. Ne nkabiriranga Mukama ne ngamba Mukama tondeka kuswazibwa. Kuba mu kiseera ekyo nali ntandise okubuulira enjiri ku street. Ababuulizi b'enjiri mukimanyi ebisoomozebwa bibaawo bakugamba obuulira enjiri naye ofaanana bw'oti. Nakabiriranga Mukama ekyasinga kunkunkabya ennaku abantu bajjanga gyendi nga bambuuza tuweeyo 2,000 tuweeyo 1,000 naye nga nazo sobola zikuwa kuba bo balowoozanga nkola. Mu mbeera eyo waliwo ekibiina kye nalimu nga kigaba ssente buli mwaka ne kimpa ssente zange. Waliwo omukwano gwange n'angamba tandika ebintu bya money lending ng'ekikolimo kikaya kuliko natandika ebintu bya money lending ssente nze yazirya zennyini. Eyo nayo business negwa. Nentandika mu bulamu obwo tebwali bwangu nnyo naye era nga siva wano mutundwe. Mukwano gwange omu n'angamba Joan jangu tuyingire mu kibuga tutandike okukola. Nengenda mu kibuga nga yenza ayita abantu mujje tukebere. Mukama n'atandika okundabako nga ntandise ovaayo nga awumbamu n'5,000 n'omutwalo. Gwe n'olaba 5,000 n'omutwalo nti nina enkunze zaabanga nnyingi kuba embeera yali mbi nnyo. Mu mbeera eyo omukyala we twali tukolera we twali tuyiribira
Nangamba Joan nkulabye oli mwana oyagala Katonda ate nkulaba osobola okukola nkuwaddeyo space bweti tandika osuubula obuntu bwo otandika okukola Mukama nampeerawo omukisa nentandikiraawo okukola mu mbeera eyo omukyala nangamba kuba baalimu abantu babiri munange neekiriwo omuntu omulala takyakwagalawo mukwano embeera esobola okutuukako naye nga Mukama akubira kkubo weewo okulaga Wendava ew'omukyala oyo nadda ewaka kuba yankubira simu ku makya nga maze okwambala nasanyuka busanyusi nali nyinamu omutwalo gwange gumu ne ngamba kangende ndye pooko kubanga ndaba ebizibu binsuseeko kino kijja ne ngenda ne ndya pooko naye we nali ndya pooko awo ku Pork Planet nagamba sidda mu kunkozesa ngenda kunoonya dduuka lyange Nenga nze ayogera ebyo abooluganda siina yadde n'olwataano ku akawunti n'omutwalo gwe nali nnyina nagulyamu pooko nga siina yadde n'ekikumi ku 31st ngende wankulukuku nenkaabirira Mukama nengamba Mukama njagala onkolere nga wota Musumba Tomu yagamba waliba omwaka waliba omwezi nengamba Mukama gwe kuno ogugenda okubeera omwaka gwange mu myaka gyonna gye mbonaabonedde Dubai Abooluganda nenkubira mukwano gwange ne mugamba tugende tunoonye edduuka ne tunoonya edduuka naye nga siina yadde n'ekikumi we nafuna edduuka ne ndiraba omukyala n'angamba ampa subrenting we navaawo ne ngenda ewa mukwano gwange ng'asaaga ne mugamba nfunye edduuka naye siina ssente n'angamba lya mmeka ne mugamba n'akwata ssente n'azimpa nentandika okukola naye nga nze atandise edduuka n'ebintu nga sirina mbabuulire buli we weekwata Mukama alina engeri gy'akusanyusaamu Mukama nsanyusizza nti we navaawo ne ngenda ewa supplier ne mugamba nkubuulire ntandise edduuka naye sirina bintu kuba yali andaba nga ndaba ew'omukyalo oyo mwagala nnyo bambi omwami nangamba bintu byammeka byoyagala nga nasimanyi na bintu byenjagala nangamba wandiika lisiti y'ebintu byonna ojje nkuojja sasula mpola nentandika edduuka Mukama nampa omukisa mu dduuka mwe twali omukyala n'afuna obujja nangamba njagala nkuguza edduuka naye ng'edduuka lyatugamba ssente nnyingi ng'alaba takola ki tetuzisobola nengamba Mukama nkoze ntya Mukama nantemera ekkubo nenfuna essente ezo nengamba kansasula omukyala nangamba edduuka nafunye second buyer nekimpisa bubi nnyo naye nga Mukama kyayagala nfuna edduuka eriri mannya gange aganga aga Joan Shrabo kwagala abooluganda mu bbanga tini nnyo mu weeks 2 nali nfunye edduuka nga si Goodwill mu kibuga mu Kampala wakati Mukama n'atagoma okwo n'ansanyusa nze essaawa y'olwaleero njogera ne basupplier abachina ku ssimu ne bankolera oda nga yange nga si yakuyiriba olwaleero Mukama mwebaza bannange nti basupplier be bankubira essimu ne baŋŋamba twafulumizza ekintu kino tukuweyo pieces mmeka mazima ddala oyo bw'ataba Katonda wa Musumba Tomu Katonda waawa nebaza Mukama nti Katonda waawa n'ansanyusizza kyonna kye saafunira e Dubai nkifunidde waneeno mu Kampala natuuka ekiseera nengoba ku bintu by'e Canada ne ssente nazo ne bazibba nenkaabirira nali ntuulanga wali kuba okugulu kwali kumenyese nga ne ba Ashaba wano bammanyi nengamba Mukama nsimbe wali omukisa gwange nentandika okwegeraageranya ku basajja ab'amaanyi nengamba Mukama omuntu bw'ati teyasooka agenda Bulaaya afuna ssente yazifunirawo nenga nange Mukama nsimbe wali omukisa gwange Mukama nsimbye mu Kampala muno ndabye Mukama nga nsanyusa Pastor Tomu yagamba nga gw'omusuubuzi bakasitoma bagenda kulinda ng'obagambe tunyuse mukomewo kyonna nkirabye mu bizinesi yange nkola ku bakyala b'emitonga b'omumamanyi babeera mudi baba rude naye omwoyo omutukuvu ayogera nange nangamba bayiyize kino bayiyize kiri eri nakomawo n'omugamba nti kubuulire mukomeewo enkya enkeera mbasangawo nga bankubira essimu bangambye tuzze otuguze mulokole MCF teva mu dduuka lyange mbuulira abantu enjiri ku dduuka we baabaze ekitiibwa n'ettendo nkigiza Katonda